Omuvubuka ategerekeseeko erya Nyanzi ng'abadde mutuuze w'ekyengera attiddwa mu Bukambwe n'oluvannyuma n'asuulibwa mu kidiba ky'amazzi g'eddwaliro. Abakedde ku makya okujja wano okusenayo ku mazzi ago badde bagakozesa kusisa be bamulabye. Twekanga bamuyise mu budde nga bali bakibaze dda nti naafunye ki afunye ssente ne bamuyita mu budde obw'amatumbi kwe kumuleetawa kubanga ettemu lino libadde kyengera mu disitulikiti y'e Wakiso era nga likoleddwa mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero wabula abatemu abakoze kino tebannamanyika. Okusinziira ku batuuze bagamba nti Nyanzi abadde mukozi ng'alongoosa mu katale ka Summit Kyengera Dairy Market wabula nga kibeewuunyisizza okumusanga ng'attiddwa era omulambo gwe ne gusuulibwa mu kidiba ky'amazzi ekyasimibwa ku ddwaliro lya Kyengera Health Center 2 mwe babadde bajja amazzi agalongoosa eddwaliro. N'ensozi gye baamusuddemu ogiraba gwe baamukutte kano n'omusula badde talina buzibu tubadde tubeera mu katale nga talina buzibu naye twewuunyizza okulaba nti attibwa mu mbeera bwetu ate n'asuulibwa mu kinnya. Abatuuze bagamba nti omulambo gwa Nyanzi gulabiddwa abantu ababadde bagenze okusena amazzi mu kidiba kino. Bano bagamba nti Nyanzi tabadde na buzibu bwonna era ng'abadde musajja mukozi atasosola mirimu. Okusinziira ku bakozi Nyanzi babadde akola nabo bagamba nti abadde alina ekibiina kyalimu era ng'olunaku lw'eggulo baagabanya ensimbi bw'atyo Nyanzi n'afuna emitwalo 80 nga zandibanga ze zimusizza era banne babadde nabo mu kibiina bandibanga be beekobaanya okukola kino. Tukole tuveemu emitima emibi kubanga noono omusajja bambi abadde akola bukozi weewuunye n'afuna emitwalo 80 ku bbanga lyamazeemu ng'abadde tagoba ssente ow'olukumi amutwala amukolera ow'ebibiri amukolera kyokka ng'ataalya anywa naye n'ofisa akasente n'olaba ng'owezezza akasente mu kibiina n'ekibiina nakyo ne kikuwa obwesigwa kati gw'alina emikono alina n'amaanyi agasobola okutta omuntu lwaki tokola? Abatuuze bawanjagidde poliisi okwongera amaanyi mu by'okwerinda kubanga okukozesa ebiragalalagala bisusse mu kitundu kyabwe. N'obutaagala kukola n'enjaga esusse enjaga esusse naddala mu kitundu muno abanywi b'enjaga baki bangi. Poliisi kwongeramu maanyi kuba ne poliisi yennyini egenda nekwata abaayido ate bano abamenyi b'amateeka ne bakola ki naye kwongeramu bwongezi maanyi pozi n'obukodyo kubanga oyinza okukwata atalina musango ate n'otaalina omuki alina omusango. Gamba yandize nekola ekikwekweto ne bakebera mu ssaawa 6 mu 8. Bano baliko n'ekibinja ky'abavubuka ekya B13 kye bagamba nti kisusse okutigomya ekyalo nga kibasuza kutebuuke kyokka ne poliisi abavubuka bano ebamanyi wabula etunuulira batunuulire. Amateeka bungi nnyo ddala mu kyengera waffe kubanga ekisooka abavubuka tebaagala kukola. Ekyokubiri poliisi nayo tebafaako kubanga ngano okuligenda wakimesalo B13 abo banywanjaga bali aido nnyo tebakolirako dda naye poliisi nga yo ekyaga nnyo kissa mu nkola. Oluvannyuma poliisi ng'eyambibwako abatuuze banyuludde omulambo gwa Nyanzi mu mazzi ne gutwalibwa mu ggwanika ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Ssentebe w'akatale kano Ssaalongo Kibirige Lawrence aliko byannyonnyodde ku mugenzi. Musajja mukakamu atayomba atalina lutalo lwonna ku muntu naffe twewuunya kulaba nga ekintu nga kino kyabaddewo. Wano abatuuze basabye bannaabwe okukola ennyo awamu n'okudda eri omutonzi nga kye kijja okumalawo ebikolwa eby'ettemu nga bino. Abantu tebakyatya Katonda n'oba ng'otya Katonda tusobola okukola ekintu bweki. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku KSTV agaleero.